BBS Telefina kwoli nze Florence Nampija ndi ne mukulu munange Saimo Kawalata tuzze okubaweereza ku macha kuno enkuba etonnya ne tusazeewo ne tuganda gena kulya mu mukama waffe lukwe omanzi buli kimu kyenkola kasente katuwa keeko buli kimu kyenkola wala mbasagalinga naye inginiya nagamba atya nange buli ndowooza abantu ku ssaalo ne asaalongo ate negatte kuba mulwana tekisoboka ngende enkole tekisobokerako ddala enkuba nnyingi iye nga siryawo nti nina ebizibu bingi okitegeera siryawo nina abaana bangi ab'okuweerera naye ng'olina okujja okole bazadde bange bandeka bantegekedde tata aleka antegekedde ne mama akyantegeka mama wange akyankolerera Mama Dani era kati ayinza oyakedde dda ali mu nkoko alundira ne Mama Dani ayewumuzeeko akolerera mwana we ananga baki ekinkeeza omuntu ne gwokwawe guti tengeniya noyimuka nenyimuka ojja okole ku lwaye yayinjina tesobola muvaamu kino tukikolera gwe ate kasita twakizula nti ne mami programu aginyumirwa kyawo simanyi oba kumwenanya geno tufuuwa olwaleero wagumuko bagumumuko ani akyogedde kati waba si bagumu batufuuwe ndi zolo ani atakimanyi zasire kati gwe amanyi mateeka naye lwakuba zolo yali mukwogera amateeka gavunaana mulamu zolo ali mu byeyogerera omulamu talina kyayogedde byebyo nno bane tubabuuzaako mugamba mutya week tuba tugimaze nti November agenze leero 23 nina obuntu buno nina ekintu kyempulira boogera nze nkiraba naye nkiwuliddeko ne leero nga nzija ebifa mu nsi ne mu bwengula eyo program kati mpulidde bakyogera nti yaka oba bukomanca nawuliddeko nozoba buno mwabaasu buno obwasookera ddala obwa gure bona si bwa gure kati obuliwo ennaku kati ze mama Paula alina ka white oba olina ndowooza kayakanga bwe gavaako tosobola kussaako sirina ndo obukakafu bwako nina biraba babyogera sina bitegeera bulungi kikwasaamu nennaku tuli ku TV tulife abayina obba ne information twebuuza naye era omanya naffe tetwagifuna bulungi naye oba oli awo bayayita tetwafaako nfe naye kati kaninde we ganaavaako eka ng'olyoka omanya nankakaza nti yenna kuba nze nteekako because there was need of updating kati kyesimanyi wali updatinga ku bukadde oba aliwo bwajjanga buli updated kisooka okubanga bukadde kubanga waliwo ewaka ekisaawe kyatuuka nga tuteekako amasannyalaze nga tegagendako kati abaana ne baŋŋamba nti ne babakubira ne babaako enamba ze babasomera ne bateekamu then ne gagendako oba bwekityo bwe kiri naye kati tofaayo gwe linda bulinzi bw'ovaako ng'omanya weetaaga okuupdated twaira tojja kufa zaaliba n'ogenda kulaba okukubagana okugenda okubeerawo era nange nnindiridde kulaba nange ndi nnindiridde era kale naye kale weekend baddemu emboozi nyingi naye waliwo emboozi badde twatandika n'emboozi ey'amaanyi mboozi ki era shiba naye katonda wa shiba w'amaanyi newajjawo newasala wajja emboozi kabona mawanga eyali enski eya want to be part of the family naye Saimo si mu bubi tobaako kyolungiya sina kyengenda kulunzia naye lwaki onvuvu bwotyo si mu bubi naye aliwo ebintu ebya bulijjo nkimanyi tekinyuma kale ekitanyuma kiba kiti ekya bulijjo yasoso kikola tagwanidde kikola ye mpozi okugaa nti tagwanidde ye katonda w'okunsi katonda n'akuwa buli kimu kagundi kennalabye olina agamba nti simanya shiba asula munyonyo simanyi n'emmotoka zifaanagana zitya mugagga bwati ne bwati akkiriza abeere namba 2 naye gwe namawejje olina wiivu 2 tokkiririzaako owoza sifumba namujja wange watayo Saima buli omu aba n'ebigendererwa buli omu aba n'omutima gwe bye guyayaanira tuwaliwo emyaka waliwo omukazi agendera okubeera n'omusajja ataliwe ye nga ye agamba nze saagala kubeera nga nze main saagala nze njagala ajje agenda
saagala mwe munaye abawala mwebali naye balina eddiba nze nampijja lyo siririna nze siririna nze ngwe eddalu nyabo siririna my brother kano kenkutunuulidde kati ati byanjawulo Saimo anti kano kenkutunuulidde ogamba ki ogamba ki mukutya nti ki wandipangisa eddiba anti kati ganjawulo gatya omusisita sooka olabe osobola okutagalatagala ebyo mukola ki bye mutagala naye enamba okutongoza kaŋŋambe bwe ntyo Saimo osobola okutagala n'otagala naye n'okomawo naye ogamba nti otongozza ennaku nnyo essatu eryo eddiba lye sirina ane kakati era nesigala nkutunuulidde bwe nti obuzibu obuli obu nti onaatera okutuuka wali wetugabanira kamanyako nina emeka olimu 25 obuzaayo 5 asatu mutandika gira oba otuukira wano nga mugabana anti kigeza wano omusajja anaakubaako kyakugamba inabba wano mwebiri unadda ani mwebiri oyabaddofe mwebiri oba ebyamu ebitalina mpisa ekiweze emyaka nekiri muganda wange omusajja emyaka 4 nga talina mukazi either wakajanja ng'ekinenyo wetaaga naye okubeera eddakiika ago nakutama obanga alina ekizibu ajja mmeketa amanyi Saimo nze nkubuulira nampijja emyaka gye nnina tegikyali njogeza buto nze lyeddiba siririna andi kyova olaba nti eryo eddiba olina okugendayo nga bukyali oba optionera gy'oba osigadde ogimanyi kufuna kasikooti ate awo nawo sijja kutuukawo kati kankubyeko n'ekyalo ekyewuunyisa era lumu nali ne kasuku oyo interview eri gye yakola ne muganza nze kasuku nze sisonyiwa musajja ayenze omukolaki anti nze bindetera okumanya nti wayenze Saimo sibikola kasita kimpitirirako n'enkikola ekiyinza okuleetera nti oyenze ng'otambula wogenda webikoma tobulire ku kkubo nja kubula kuba ojja ttambula obe ku muliro otambule nja kubula omale obubeere ng'oli miyanda kyova olaba neewala nnyo okola ki okukola ebiyinza okundeetera okumanya nti watagadde mbyewala nnyo nnyo kati wekikusangira nga tokinoonyeza nga kinneereetedde awo nyinza n'okugezaako okulwanako ewaayo eyo biba kigaana era maliriza kuttemu ebyanguwa kwene kama yatokola akantu naye nga kyo kiruma okuba nti omwami wo bakoze batya oba afunye omukyalo omulala naye ate baleme kusala nnyo omusango kiyitiri like si asoose bye bya bulijjo Saimo gwe tobiwulirangako kyosose kiwulya kushiba babikola nnyo bya bulijjo otambulira nga baleme gamba nti teyandibadde shiba teyandibadde muntu no asigala muntu naye nawe Katonda yatondera abasajja sajja ba traffic police buli omu bamukuba kano muli bantu babi nnyo ne mukimanyi temuli mikwano gyaffe tuli nnyo temuli lwakuba tumenya likodi temuli tuli ku likodi tumenya mukwano gw'olina by'otamukola muli bantu babi nnyo mukwano gw'olina by'otamukola byole bannange muli babi basajja mmwe muli babi nate tetulina kyakukola mwe betulinawo ate omala okufuna ekyo mwe betulinawo musi tulimu abo babiri naye mulimba kati bano banteeka mu singo yaki kutemesa muntu wa TikTok nti Florence akaabye n'amaziga okitegeera ani aliyo gyali bakozi ba telefayina mwe baana mmwe neno naye guno omwaka gugenze sister